show us love and support in each and every situation we Ugandans we are facing. So Madam Tina Brown, yes, please, we appreciate, and Mr. Nico or Dr. Nico in Netherlands, please, thank you very much for the great work. Kala ubavuddewo mbangenze bitereevu ku kalowoozo ka leero akaba katulese. Kansubire nti mutuuse bulungi nnyo. Video ya leero njagala mugiwulire bulungi nnyo. Era njagala musalewo akalowoozo ka leero musalewo ne mukigula kyalo mukitambuze ku social media platforms zonna ez'enjawulo kubanga twagala kumanya ensonga zino kaba zitambula. Nja kusaba nga sinna tagula kubigere kugenda ku nsonga ndala zonna. Njagala nsabe omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka alikodinga katambi kano era akamuweerezebwa nabasobodde okawulira oba nsaba omuntu yenna amuli okumpi amulime kutamugenti omukulu wazze waliwo ensonga zayagala okulaga n'okutegeeza Obuganda. Ewiiki ewedde Sabbiiti ewedde Resande saasobola kujja olw'ebizibu byagana Wanyindo okweggala, so buli muntu abeeramu n'ebizibu bye lwakuba nti munda banenzija nenjogera naye nebeera n'ebizibu ng'omuntu ebinsoomooza naye nsobola okujja ne mbaweereza lwe mbasobodde ate buli nempumuza engalabi yange. Alright, kale mbalamusizaako mwenna kansubira nti buli bulungi katwolekere kuba budde tujja kubaana kutonenyesemu n'ekitundu yokka ejja kuba etumala. Mu kalowoozo ka leero kenjagala kagende buli muntu yenna njagala mukawulirize nnyo. Saagala buli muntu yenna aleme kubanga alowooza nti sibafaako. Buli muntu mufaako mu ngeri ye lwakuba munnange abantu abasinga obungi buli omu yeeyagaliza kubanga baga nti buli omu yeeyagaliza ti basiwa musibe emmere oba zirinda bolwange tawa musibe emmere. Ekituufu kino tizirinda bolwange tawa musibe emmere olw'ensonga naye aba yeesudde Uganda kugamba naye ebizibu ebirituuka aliba asobola okwekolako ate nga kizibu teri musajja abeera ku kizinga yekka era oba weetaaga bantu banno okuyamba. Tugenze mu kalowoozo ka leero. Mu kalowoozo ka leero njagala kagende eri mwenna bannayuganda. Bulijjo nzija ne mbagamba wano ebigambo ku nsonga ezikwatagana n'ettaka. Naye nja kugamba mu kalowoozo ka leero tuli mu bwangu gwe munnayuganda wonna wolinga saawudde muva mu kitundu ky'eggwanga. Bw'oba toli mu bwangu ngenda kusaba ng'olina obuuma bwo ng'olowooza okugula ettaka naye ng'oligula ku nkola ya liizi. Bw'oba tuli mu bwangu wandirese liizi eyo n'ogenda okugula ettaka eryo ku bwo nga lya kyapa oba lya kibanja kisinga okugula liizi oba okugula ettaka eririko liizi. Nabagamba liizi bw'obupangisa bw'osaba ku ttaka ly'omuntu n'akuwaako obuyinza oba obupangisa obw'emyaka emigere obutali bwankomeredde. Obupangisa buno butera okubeera mu myaka waliwo nti njagala ku myaka 10, myaka 2, myaka 3 naye nga obupangisa bwe tumanyi ku liizi naddala bubeera emyaka 49 ku myaka 99 omuntu n'omuddiza ettaka lye. Naye abasinga obungi batatamanyi kye bayita liizi. Ne bw'oba toli mu bwangu muganda wange mu kalowoozo ka leero sandikuwagidde kukwata buuma bwo obuse mu ndagaano y'akugula liizi ku ttaka ly'omuntu yenna olw'ensonga zino wammanga zingenda okumenyera. Ekisookera ddala obupangisa ku ttaka kye tuyita liizi buli lw'ogula liizi eyo oba lw'ofuna liizi ku ttaka ly'omuntu ettaka lyo liba terifuuse liryo bw'oya alisigala lyennyini lyo goba mupangisa akolerako ebintu byo nti obudde bunaatuuka nga liizi eweddeko wadde embojjiri niowinga oba nedda. Kati gojja tteekako omusimbi gwo ogutokomoka oteekeko structures oba okolereko business ez'obuvunaanyizibwa ng'otaddemu ssente empitirivu. Nejjukira ku lunaku oluyitawo liizi eba esalika ate nga amateeka ga liizi gasoma nti singa emyaka giggwako nnyini ttaka wadde mbokuga nti sigenda kukkiriza kwongerayo ndagaano ndala yonna ettaka lyange ndyagala. Butyo mu mateeka oba olina kukwatamu bibyo ngoye zo n'otambula n'ovaawo bw'oba osobola ebizimbe by'otadde kuba structures osobola obbisenawo n'obitwala oba osobola obbirekawo kubanga ye endagaano gye yakuwa ey'opangisa eba eweddeko. Kale ngenda kukusaba gwe omuntu yenna nkuwagala bwatogeza n'oteekako essente ng'ogula liizi olw'ensonga nti gwe ojja kusobola okugikola ogikozesa essaawa ezo. Ne buli lw'obeera mu bulamu okula okaddiwa ate n'ettaka ly'obaofunyeko liizi liba likula. Ekiseera kijja kutuuka nga liizi gye wafunira ku bukadde 10 mu myaka 49 oba myaka 5 ebijjako ejja kuba mu buwumbi 10. Ku myaka byonna oba olina mu kiseera ekyo onooba osobola okulunyowalinga liizi eyo kubanga nennyini ttaka naye gye bujjako ajja kuba afuna interest olw'okuba nti ekitundu kikuze ng'ajja kwetaaga ettaka eryo ddikozesa oba oddiwa abantu abalala abalina ensimbi ezitokomoka ezisinga ku ggwe. Kati oba ogenda kukola ki? Kitegeeza oba ofiiriddwa. Kale oba toli mu bwangu ebintu bya liizi byewale kubanga ojja tutuuka ekiseera nga tolina busobozi busobola kuzza ndagaano eyo wateekako ebintu bingi okaddiye
n'abaana bayinza okuba tebalina busobozi buzza bujja ndagaano eyo butyo ensimbi ne byotadde ku ttaka eryo ne bitokomoka nga bwogenda okulaba mu katambi kano olyoka otegeera kye bayita liizi. Era njagala mukawulirize bulungi nnyo kubanga mubeera ku TV okwo ne temutegeera lwaki ebintu bino bitambula bwe biti. Era eno video egenda okukomekereza akalowoozo ka leero tugende ku video, tugende ku kigula lugi tusandike video. Eno yabadde ensasagge nga nga yabadde dateete wakati wa family emu ng'erwanagana n'abatamanya ngamba n'ekigenza okuzuuka nga liizi yaggwako naye ng'ate eyagula liizi yafa family yeeriwo naye ng'ate balina okudda ewa landlord abawe liizi oba nedda naye ng'ate landlord liizi yali yagiwadde abantu abalala kati niwajjawo ensasagge. Wulira. Bino byonna okubaawo kiddiridde abaana b'omugenzi Ahmed Kayanja eyali omutuuze mu Kitolo Zone Natete mu ggombolola y'e Rubaga okugobwa mu nnyumba za kitaabwe we yabazaalira. Kigambibwa sabbiiti ewedde waliwo bakanyama abaaleeteddwa ne bagobaganya abaana bano oluvannyuma lw'okubategeeza ng'ettaka okutudde amaka ga kitaabwe bwe lyaguliddwa. Baganya okugulayo waffe DPC oyisiratetekese okitegeera baganya okugula waffe bawadde oda baganye bajje batujjewo wane waffe ojjako kunjijona munjawo ng'ali mulambo ng'avudde tusaba buyambi wano waffe. Embeera eno yewaliriza abaana bano okwekubira enduulu mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti wa Kampala Jatamina Lukanga era ng'ono awandiise ebbaluwa ng'alagira bano okudda mu maka ga kitaabwe Bunnambiro. Bano olwaleero nga bakulembeddwamu Najibu Kayanja Nsubuga bakedde kulumba bakanyama ababadde bateereddwa mu kifo kino okweza amaka ga kitaabwe. Abaana bano bakonye ezimu ku njigi ze basanze nga ziggaddwa wakati mu kuwera nga bwe bagenda okuluma n'ogwengulu okuziyiza abaagala okutwala ettaka lya kitaabwe. Naawe abapangisa baffe ebipapula bonna n'abagoba mu nju. Bwe yamala obbagoba mu nju ye n'ateekamu ababe n'ateekamu bakifeesi abalina emmundu majambiya era n'ebimu bisangiddwamu muno n'ensuuluulu zonna zibaddemu nga beefuula mbu nno wano bakuumawo baatuwamba. Waka tumaze wiiki nga 3 tetubeerawo baatugoba. Abaana bano balumiriza Kasozi Nathan okubeera emabega w'okubagobaganya. Omusajja yatuwa liizi yaffe yatandika otutawaya nga liizi yaffe ekyaliko najja wano mugagamba yatugula ate nga si yatuwa liizi ye Kabuuso bwe tumanyi ye tetumanyi negye yava kuba tatumiitingangako bunno wano wuwe. Tugenda vano tugenda kusula no tugenda bbeera wano paka bo bajje batukube naye nze sigenda kuva wano kujjako nga bantu sebusi nga bebewana balina emmundu osega naye tusaba ku buyambi obubanga gyebuli. Kigambibwa ettaka lino okuli emivuyo gino kitaabwe yalifunako liizi kyokka ng'eno yaweddeko ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini. Kyokka ye Kasozi Nathan ayogerwako bino abisambaze n'ategeera nti yafunye edda ebikwata ku ttaka lino. Era abaana abamu abakitegeera ne twogera bagana kitwala nga bagamba ettaka lyato ku ttaka lyalaga naye nga kubapangisa busangisa 49 years era kinyama kireeterabiwanjiko nga tonakuba kimu nasooka nga nsoma naye boogera boogezi. Embeera eno ewaliriza abakulembeze b'ekyalo okuyingira mu nsonga zino era amyuka ssentebe w'ekyalo kino Hajati Mutumba. Tetugenda kumalayo katambe kano nyendoza mutegedde kibayita liizi. Yo gibayita liizi kati kuba toli mu bwangu liizi yeesonyiwe. Liizi yaggwako nnyini ttaka yalitunda oba takyasobola bbawa ndagaano kyokka kuliko property za muzeeyi waabwe ze yalekako. Either properties ozisenako n'ozitwala oba ozirekera landlord. It's your own interest. Oba olina ekimotoka ekisobola okusitulayo nnyumba z'abapangisa ezo n'ozitwala ozirekera landlord oba you negotiate nga muyina ssente z'abasaba that is it ekibayita liizi. Kati bw'oba nga toli bwangu liizi gyesonyiwe. Akaloozo kaleero kawedde katandike tugere mu kigula lugi kyaleero tulyoke tutandike video eyatuleese. Alright. Mbalamusizaako mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigula lugi okwetoola ensi yonna gye musinzira okuba nti muwuliriza. Ekigula lugi kyaleero kigenda kubeera kyanjawulomukko era nga njagala mukiwulirize bulungi nnyo. Kigenda gendera ddala mwenda bannayuganda gye muli nga saawudde muli wa ggwanga ki wabula njagala kutegeeza munnange. Mu ggwanga Uganda tuli mupangisa oli nnyini lyo likkakatako
olw'obutamanya buvunanyizibwa bwona mateeka tekufuula nti tomanyi oba tekikujjako buvunanyizibwa oli munnayuganda ng'eggwanga likuvunanyizibwako okwesulirayo ogwannagamba nga mulinga abapangisa ku ggwanga lyammwe kikyamu nnyo yensonga lwaki ennaku zino tulaba nnyo abantu bangi nnyo omuli abannabyabufuzi omuli abayimbi ng'ajja n'ayimirira busimbaalaala nga olumuli oluli mu nnimiro n'agamba nti nze siri munnabyabufuzi politics tankwatako era saagala kwawulayawula mu bantu ekyo nno kikyamu kitya ebyobufuzi kye kimu ku bintu ebikwata ku buli muntu wa bulijjo oba wasoma oba tewasoma omuntu akugamba nti politics tamukwatako munnange ezo zimu ku mbata zaneti ate nga zikabuzi olw'ensonga obutamanya tebukugisaako musango ate mbwatto mu politics oyogerako waaki era abaani yakwogeddeko akusindiikiriza omwogereko asirika teyejjusa bw'oba osirise teri agenda kukukwata kukuwanda bigambo mu kamwa olw'ensonga nti n'omulabo guba gusirise boogerera mwogerere naye gwe omuntu ayogera n'oga simanyi politics ale simwagala bansindiikiriza sime biki okuyita okulogojjana kanjala bategeeza mu butongole omuntu yenna akugamba mbu tali mu politics oba aba akulimba omusajja yenna abeera munnabyabufuzi nkiddamu omuntu yenna akugamba nti si munnabyabufuzi aba akulimba mu butuufu tugamba nti omuntu nga teswawuddeemu butonde bwa mukazi w'omusajja abeera munnabyabufuzi mu ngeri yonna esoboka era buli muntu yenna okakasa nti oli munnabyabufuzi oba oli mubyabufuzi nja kuwa ekyokulabirako gwagamba tuli mubyabufuzi nga kilo ya sukaali yalwe gigula 2,000 nga kati eri mu 10 egenda mu 600 buli lw'ovaayo n'ogamba bannange sukaali ng'alinnye nnyo kitegeeza ogezaako okukomplaininga ku bbeeyi ya sukaali eyalinnye automatically oba oyingidde mbyobufuzi okubuuza owaaye sukaali nga yalinnye ekyo ky'obuuza essaawa ebbeeyi y'ebintu okulinnya obbeeyi sukaali okulinnya kitegeeza byabufuzi ovuga emmotoka ng'amafuta obadde ogagula 1,800 oba 2,500 ne gagenda mu 7 bw'otuuka ku petrol nga amafuta nga gaalinnye that is politics kitegeeza nti already oli munnabyabufuzi kasita otandika okubuuza ekigenda maaso ku bbeeyi y'ebintu ekigenda maaso mu ggwanga na buli kimu ekigenda maaso kitegeeza oli mu byabufuzi ekyo tebakulimba nga teri muntu buli muntu munnabyabufuzi man is a political animal gwate yeebuzaabuza ng'afukaana abanjala kutegeeza gwoyinza okulooza nti politics yono Kyagulanyi mwali Besigye mwali Museveni mwali n'abala nedda politics kintu kiwanvu nnyo kati nda kyengenda okugamba ate weebuzebuze ng'afukaana abantu nakyo si kituufu gobadde okimanyi nti ne laavu gye mugamba abamenya omutima biki nti ne laavu nayo oba marriage nayo yabufuzi obadde okimanyi nti laavu yammwe gye musinda ku makyano lw'eggulu bamenya omutima simanyi bankyayi simanyi nakwanye simanyi bankwanye obadde okimanyi nti ne laavu nayo byabufuzi oba n'obufumu byabufuzi ojja kumbuuza yi ate laavu gira byobufuzi kati tuula nkubuulire mu kigula lw'ekikyaleero singa laavu si byabufuzi singa okera ku makyano ga nti oyo muwala ajje wano mutwale n'omutwala butwazi nga tannakyoyogedde naye osooka n'otunuulira omukazi n'omwekenneenya obulungi bwe enfaanana ye entegeera ye n'omuapproachinga n'otandika omwogereza ekyo ky'okumwogereza that is politics kubanga ne bannabyabufuzi bajja okutusawo obululu batukwana bukwanyi ne batwogereza so ne laavu byabufuzi okitegeera era bwe mukwataganya bulungi nakukwana bulungi mukkiriziganya era ne mubeera obufuzi omuntu bw'ajja nakukuba tabiri ng'ayagala obululu era omuwa obululu n'agenda mu ofiisi n'akukiikirira n'akuteeseza ebiteeso byonna engeri ggwanga gye balivugamu ebbeeyi y'ebintu gye bitambulamu ebyokwenda gye bitambulamu that is politics era mutuuka ekiseera mu by'obufuzi nga muganya okukwatagana wewajjira opposition nekubuulira era ne mu marriage kennyini mufumbo laavu yammwe mutuuka ekiseera laavu netandika okusebengerera notandika okuopposinga oba notandika okuoverdrivinga nekivaamu ate namukyayi ate bankyayi simanyi nafunye twayawukanye ofumbo bukyankalanye kubanga mufunye disagreement so ne laavu byabufuzi kati gwaliro gandi simanyi politics tewali watali politics laavu byabufuzi
ne politics gomwogerako naye byonna bitunda byonna bya bufuzi kitegedde buli kateba yakugamba mbu no simesimu nda bya bufuzi kubanga abantu abasinga omungi bebuzabuza amagezi okitegeeza politics bya bufuzi buli muntu bikwatako mu ngeri yonna esoboka era ne laavu n'obufumbo bwamwe bwonna politics era politics mulaavu yensonga lwaki omusajja head of the family kubanga ye yalonda ye yakwana najja n'amatiza era yawa amateeka yaleta sente ku meza yazinoonya. That is politics also. He dictates na dictating ate mugera kunywa sukali kuba sizirina nakyogera ne mubeerawo lwazifunye enkera ne zimuzireeta lwaze ekiro kusamuka ne mbuzo wa tata waludde luddawa naffe government bwerinyisa suka tujibuzo owa isukali lwaki yalinye okitegeera lwaki abantu bawambibwa. That is what we call politics. You have to ask questions bakuwe answer mukitegedde bulungi nnyo katebayo muntu ye naddamu kusirwaza musimesiri mu politics simesiri bya bufuzi oyo abeera mu siru zembata zanete okitegedde bonna banda bya bufuzi babalimba bulimbi ekibadde ekigwero gikyaliro tukimaliriza kati katandike video tulese. Alright, Consultant Wasanya Karo Charles Peter Mayiga otuuse je baliko jotusaka engalo webale kudobonkanya Buganda kubanga gwe wasala okugidobonkanya olw'enkola ya muje mutamanyi. Olwaliro kansooke nzire ku buufu obigambo bibadde nzijambagambe ebbanga lyonna abamu nga mwesulire gwa nagamba temwagala kumanya mu nsi gye tulimu essaawa zino okujjako nga wagizeemu jjo newe wogiruddemu weetegereza ebigambo bingi nnyo. Ebiseera bisinga teri mufere oba mubbi atamatiza teri mufere oba mubbi atamatiza buli muntu yenna alina akalimi ketuyita akalimi akakasenda bazaano ba akalimi akawoomera ye mufere asinga obulungi ate abafere bambala bulungi nnyo kubanga omufere kimwambaza obulungi ayagala afune attraction gy'oli otugende omuntu gwedde nga aliki ali mutuufu so omuntu bweyandize nga afaanana bw'ati ali bisatu bifaanagana bigala tosobola muwa attention akkiriza ti mutuufu. So omufere alina okwambala obulungi alina okwogera obulungi alina okweteeka mu bantu n'abanga ali ekyo kyemusuubira okuba kumbe mufere mulwadde. Kati ne munnaffe Wasanya Karo Charles Peter Mayiga bw'atyo bwe yajja n'atufera nga tulowooza nti musajja mukulu era ategeera bulungi ebyobufuzi niba bitambula n'ennono zaffe kumbe naye yali musajja mufere. Tutandise tutya wetwogerera essaawa zino omwami ono ebintu bingi byakoze era ennaku zino njala bagamba nti omwami nabagambako wiiki gabbiri nti ajja kugendako mu mambuka ga Uganda munnange byeyagenze mu mambuka ga Uganda era ate bali abiri tebaagala kumanya yagezezaako nnyo okufuna abantu bamwogereko oba bamulabe mu nkuŋŋaanireko nga bali tebaagala kumanya kubanga purpose of visit oba ekigendwa ky'okukya tebakitegeera era abantu abadde wadde bamungu bakwetega bwetezi era kyokka tebyagenze nnyo mu mawulire olw'ensonga tebyali tebina mulamwa kimulaga nti gyali oba gyali ali mu kikyamu. Omwami bwe yavuddeyo yazze n'ateekawo tabamiruka w'abakiise mu lukiiko lw'Emmengo pole baminisita ababe bennyini be yeerondera. Njala tutegeeza Obuganda bimutalibe ku mawulire kambibawe. Omwami bwe yayise tabamiruka w'abakiise mu lukiiko lwa Buganda wepo n'abakulembeze be yalonda baminisita mu Bwakabaka Buganda byabayisemo tabamiruka eyabadde e Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka munnange era ne baminisita bennyini be yeerondera abamu bamujemedde tebaagenze n'abakiise bennyini tebaalabiseeko. Omwami ono Botaswala yaganya amawulire okukwata buli kimu era n'asirika nga kimuluma. Kati ekintu kino kinene nnyo kye mutamanyi bw'abanga ono yeerondera cabinet nga si Ssaabasajja Kabaka yagironda n'alonda abakiise abamu nga Ssaabasajja Kabaka si yabalonda n'atuuka obbayita mu tabamiruka ne bamulaba mu kamwa ne bagaana okugenda kitegeeza eyamwawula esiridde ekyo Mayiga n'agamba nti ogenda kutuuka ku point of no return nga tokyasobola kudda nga n'abantu abakwetoolodde tebakyasobola kukkiririzaamu. Wetwogerera essaawa zino baminisita abamu baagaanye okugenda mu tabamiruka oyo n'abakiise bennyini be yeerondera mu lukiiko lwa Buganda baagaanye okugenda mu tabamiruka yabadde wa nnaku 2 mu kuswala okungi era yakomekkereza ng'ayise eyaliko vice president wa Uganda Edward Kiwanuka Sekandi atakyabula ku mikono nga soda mbwajje aggalewo tabamiruka oyo era nadde kyabadde mawulire kubanga kyadde kiswaza nti yayisa bakulembeze ne bagaana okujja. Ekyo nno si kye kyokka wetwogerera essaawa zino ekiri mu Bwakabaka wa Buganda kitokota sekisandikire abaweereza bonna mu bitongole ebyenjawulo abasinga obungi munnange ebyo bagisuddewo olw'ensasula etali bulungi nga teri nsimbi Emmengo nga n'awakanyaamu bakutwala nga nabwe gisimufungize
mu bitongole byonna bya Kabaka ng'oggyeko bino ebimanyi bino CBS manyi radio ate nga nazo za kimpatiira abakozi bakera ku makya buli munga asulawo tawulo ngadduka mu birabyeko ne mawulire ga Kamunye ndowooza badde Kamunye ng'abagamba nti ekiri emmengo kitokota si kisaanikire abaana abakyala abavubuka bonna bakola mu Bwakabaka abasinga obungi badduse ensimbi tebazirabako so ng'ate omukulu ono tata mikolo okwerabisa mawulire nti akyaliwo nnyo naye ng'ate ekyokubeerawo kwe kyo kye bayita ekigumaza ng'ente eri emabega w'ekyoto bwessa olowooza ekumba mukumbi emmere ekola so nno y'embeera ey'emmengo essaawa zino we twogerera nabagamba ekigendera ky'omuntu ono nga bwe yayogera era nga bwe yayogera ne mubanne ng'ajja yagamba ye ajja kukola nsimbi of course ensimbi azikoze mu kutunda ettaka bya Buganda na buli kimu okisaanyaawo njala kulabula mwenna abantu abagenda ku mbuga za Buganda n'abagenda mu bitundu byonna bya Buganda ebyali bimanyikiddwa nti empewo za Buganda zituulawokko mwegendereze nnyo embuga za Buganda ezisinga obungi n'embuga ezimu n'amadiira agamu tegakyali ku mbeera yago entuufu mbuuza lwaki Yoseriti Bahabulwa lutabayisura mutano wa kala iserere mzezeri nsanga bisibe na nyine kabuyonje tambula yateeka abantu be abakabano abeetuma amanya ag'Ekiganda mu mbuga zaffe eza Buganda basinga obungi nga kati balinganga abakongozi okulagirira n'okuwa amagezi ku bantu abo kumbe abantu bano baliwo nga bambega n'okukyamya ebintu bya Buganda ekyo obona nti abantu bangi nnyo bagenze mu madiira ag'enjawulo okuba nti bafuna okulambulirwa bulungi nnyo ensonga zaabwe ne bakomekkereza nga munnange tebafunyeemu kyamakulu ensonga nti abali mu mpewo bazitudde mu binnyini si bantu baffe Baganda bantu bapaatiike era nga mulala nti omusajja Kabona Jumba ne mukyala we Kulanama neeri wansi ng'odde Mitiyana omukyala eyita Silivia ono omukyala gwe bayita Silivia Mukandooni oba Mafiina be bamu ku bantu Museveni byateeka mu byobuwangwa by'Obwakabaka bwa Uganda okubikyankalanya kati n'abantu bangi nnyo bali mu mbuga nnyingi nnyo eza Buganda naye nga abantu bano bakabano ate nga basinga obungi bambega era buli muntu yenna ajja okufuna information n'okuba nti bafuna ku bintu byonna ebyandibayambye mu ngeri y'okusiguukula Museveni weekomekkereza ate report egenze buterevu wa Museveni so mwegendeze mwenna abatambula ogenda ku mbuga za Buganda ezisinga obungi era njala bategeeza nti empewo n'emisambo gisinga obungi eza Buganda gyasenguka tegikyaliyo nkiddamu mwenna abanoonya okulambikibwa mu mpewo mu lubaale n'emisambwa n'embalongo mwegendereze amadiro ge mugendamu abasinga obungi bakabano ekyokubiri empewo za Buganda ezisinga obungi zabinyika mu nsuwa nezeetoololamu tugenda ne bakufera sinakindi okwogera ebyama naddala mwabali mu struggle abanoonya obuyinza mujja genda mulebuka n'ebigambo nga gwobigamba mbega wa Museveni ojja kuba tonnatuukawo nga bakuyodde ebigere obanga bakugjeewo nga tomanyi lwaki bakujje kubanga batwerutulula dda twetaaga okuddamu okwetereza mu ngeri y'emu emyaka gigenda kuwera emyaka 14 bweddu emijjuvu singa tuyingira omwaka ogujja Katonda akyatuwadde obulamu bukyanga amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi gakumwako ogutafumba nakati agagamba nti gali mu kuddaabirizibwa nga tegaggwa so nga ate ensimbi zasondebwa nzize njogera ebigambo nga mbategeeza nti Obuganda buli mu matigga Yoseeri yateeka akabano k'emmengo akatulidde buli ensonga yonna erina okutulibwako nga abantu tebasobola kufuna information entuufu twali tulowooza nti mu gw'omunaana ogw'omwaka guno gwennyini oguwedde ogw'omwaka guno gwennyini gwe tulimu njoza emyezi nga 2 emabega twandibadde twayanyulirwa dde amasiro ago gatukwasibwa naye kikyagaanye nti kagendere ng'omukadde akogga nti amasiro gano gaagaana okumalirizibwa olw'ensonga Yoseeri akimanyi nti singa ganaamalirizibwa bulungi nnyo n'ekibira ne kiddamu kisimbibwamu emiti bulungi nnyo ne kyalirirwa ne kibikkibwa empewo za Buganda zandisibuka yonna gye zibadde ziri ne zijja ne zeeridde eggula ne zitula bulungi mu ntebe yaazo ate munnange lukoya kati olw'okuba nti ono amanyidde ebikolwa ebyakalogo kalenzi era balemeddwa okutereeza amasiro gano gamaliriza era gagenda kukwata omwezi ogw'14 bweddu nga si matereeze ayogera omu amagamaga kamala obbalaga ku biki ebigenda mu maaso munda mu masiro bye mutafunangako bibalage mulyoke mutegeere wosanga nga mbiseewo manya nina ensonga lwaki mbiseewo ayagala ebisinga nga gw'oyagala kubifuna nga bwe birina okuba nawe oliwaddemu binyika onyina obirudaddemu bitekamu engatto ate n'ogenda nawe ofuna amawulire agasukka ku gange olw'ensonga nti ffe wano tuwa amawulire nga tuwaako n'ebyokulabirako
bwegatyo bwegafaana munda bwegatyo bwegafaana munda bwegatyo bwegafaana munda 1 minute linda kompola mpola bwegatyo bwegafaana munda gwe bwe olaba ng'ekyagwedda era bakugandi gagenda kugulibwawo awo nno woolaba wonna emanju waago kyekibira naye kati lengera wafaana essaawa zino okuba nti mu myaka 14 wakyaliwo watyo nga wafaanana. Mwaka tugenda mu gwa kumeka gwa 14 njala ofuna ekifaananyi ekituufu olyoka otegeere ono omusajja lwaki aganye okumalika oba bakimanyi nti singa bamaliriza ensonga zino zonna kitegeeza nti empewo za Buganda zisobola okuva gye zibadde zeegese ne zirumba bulungi nnyo ne ziddayo okwaba obwe ne zituula kati nno yeyo embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri mu masiro munda so nga ate ku myaka 14 buli kintu kyandibadde kyakola ki kyaggwadda kati ndowooza bawadde ekifaananyi ekituufu ekiri mu masiro wennyini munda wali gye batasobola kikulaga ku TV wadde kikulaga ewantu wonna. Kati nno ekigendwa ky'abano abantu mu kugookya mu kusookera ddala baali omanyi byali bintu bibiri. Yoseri yali amanyi nti Obuganda engeri gye bwali bwamukoowa bayinza okukozesa amasiro gano okuteekamu ebyokulwanyisa yali ensonga enkulu olw'okuba nti Obuganda bwali tebukkiriza muntu n'omu ayingiramu. Ensonga ey'okubiri kwali kusaanyaawo bwakabaka bwa Buganda n'obulombolo bwonna ennono bwonna obwa Buganda nga bazze bakikola. Yensonga lwaki nti bano abasajja bagenze mu bika bya Buganda ne bateeka ensobole ku basajja baffe abalangira n'abambejja ne bateeka ensobole ku bajjajjaffe abakulu abataka ab'ebika abo bonna abatakkiriziganya na nkola y'amayiga abasinga obungi ne bagobwa emmengo ne kati bakyagobwa abamugamba nti muno ekintu ky'okola kikyamu era asiya abafuutula nga nenda bagisi bufungize. Tukyagenda mu maaso. Nga otwogerera essaawa zino amataka gasinga obungi gatundiddwa ngenda kubuulira watali bagatundiddwa gakyusiddwa gatya naye kansooke nkuwe update oba ekituufu ekiri ku ttaka lye mbadde ngoberera essaawa zino ettaka ly'ekira. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuloopera nti Ssaabasajja Kabaka embuga yo oba eggombolola ey'ekira ekimu ku kiwayi oba ekitundu ku ttaka eryo Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga mu bufunze yakiguza kampuni gye bayita Starbex. Kampuni gye bayita Starbex gye baguze ettaka eryo era essundiro limaze bulungi nnyo okuba nti lyawedde okuba kati liri mu kukola nsimbi era lino ery'ekira. Oli ayinza okugaa nti omusajja byayogera tabimanyi liiryo Starbex yagula ettaka eryo ery'ekira era n'essundiro lyawedde bulungi nnyo. Ngenda balaga kuliko n'emiwendo gy'amafuta engeri gy'ogulamu engeri y'amafuta. Starbex yagula ettaka ly'Obwakabaka era petrol station yeyo era n'emiwendo gijjo bulungi nnyo gy'amafuta gye baataddeko bulungi nnyo. Kati kambe ku bifaananyi bitambula mulyoke mukakase nti obubbi obuli emmengo teri abukwatira nsawo tutuno. Awo tutuuse era njala okutegeeza Obuganda mwenna nti musajja atudde Mmengo Wasanya ng'erinnya lye lijja kusaanyawo ettaka lya Buganda lyonna litundiddwa naye tufunye omukisa nti tutegedde kampuni ezimu ezigula amataka ago gamba nga ettaka eririko eryaliko essomero kwe nasomera era Nabagereka Primary School tukimanyi bulungi baliguza Muhoozi era bulungi nnyo n'alitwala
nettako kwali stakes so sente bengera kwe nakulira nalira baliguza muhozi anda Hams Miss Chigundu nene balitwala tugenda tufuna profiling ze buli kimu kyonna Mayiga kyagenza atunze okuba tukitegeeza Obuganda no bategeeza tukyagenda mu maaso tetunnamaliza wetwogerera olwaleero njala tegeeza bonna Baganda nti akatubagiro ngazina n'owenkufu akali bujivuddeyo katono oluvannyuma nti Ssaabasajja Kabaka yali afunyemu enkenyera nga akyaddeko ewa Kasujja mu biseera ebyo wetwagambira nti Ssaabasajja Kabaka amutuleete tumubeko eky'omulubaale ng'abasajja bamukwese baagala akisa omukono mu ngabo bo bakole kye balina okukola olw'ensonga nti bali bamaliridde omutta bo batwala ebyabwe wetwogerera essaawa zino ekiri emmengo kitokota Ssekisaanikire abamu ku babinjika mu nsuwa ne badduka munnange batandise okusesema ebyo bye baalya mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka bwe yakyaleko ewa Kasujja ensimbi nnyingi ezaamuweebwa mwe muli n'ezo ezaava ewa Yoseti Bahabura Tabasale mutano wa Kale kinzireero zezisanga bisibe ezaali obuwumbi 6 ezaleeta akatubagiro abaazigabana nga nakati abamu bakyagaanyo zisisema nina eggulire njagala basomera bulungi nnyo olitegeere wiiki ewedde gye tukubye emabega omu ku bakungu abali bawereza emmengo omukulu amanyiddwa nga Kiwalabe Male ono ensimbi ye ezize omugabo gwe yafuna ku ssente ezo yazikutte bulembwembwe n'aziddiza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munne zezino ensimbi ze bampa ezisigadde sizimanyiko mayitire Kiwalabe Male yazizza obukadde 7 bweddu obw'ensimbi za Uganda n'abukwanga Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nze gwe guno omugabo gwe nafuna ku buwumbi 6 obwali bwa ssente ez'okujjanjaba kale entasiimo ebulajuwa mukulu Kiwalabe Male wonna wooli at least oli yaddeko ng'omubyombo naddala gwasinga obubbi emmengo nolaba wasesemyeko ko buno bukadde 7 mukama w'amaanyi n'ebira bijja kujja mpola naye bino ebintu bye tubagamba mujja bitegeera nga ono Mumpemba avudde emmengo mujja kutegeera ebintu bingi nnyo so njagadde otegeeza Obuganda nti ku bukadde buwumbi 6 obwa Yoseri okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga akoseddwamu yo Mumpembe Kiwalabe Male asobodde okusesemako obukadde 7 wiiki ewedde ze yaddiza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munne ekiwayi kya muogo kye bampa ze nkizizza kubanga sijja kufana bikolimo ewammwe waawo ye nazza obukadde 7 n'abuteekawo nga mumanyi nti abasajja ba Kabaka tebazwala Wassanya Kalukyali Sipita Mayiga akyagaanya okwenyadde okuzza ensimbi yebyo abikwasaganya wa Museveni na Salimu Sale okubimuyamba okumaliriza ebintu ebyo so nno ng'ate wetwogerera nti omukulu ono alina ebintu bingi nnyo ebimukyankalanyeeko naye ng'akyagaanya okiraga munajjukira bwe natandikira olutalo luno emyaka gigenda kwera 5 bweddu omwami ono yali asasula amawulire ng'asasula social media okulumbalumbuye buli wamu ng'ateekawo ssente wetwogerera nnyina essanyu lya nsusso ng'akimezezza okw'omusana abantu be bonna be yasasulanga ensimbi omuli abataka omuli bannamawulire omuli abantu ba bulijjo abaga lumbuyo nabeka mulalu munnange bakizula lumbuye mutuufu era ne babinyuka mu nsuwa ne badduka bw'okyala bajja ku Facebook ati lumbuye asimanya avuma katikiro somero lumbuye alubaka bategeera bonna ne badduka ne beetegula ekibabu kino ekibabulya mu kimutamanyi abantu finally bategeera Mayiga era bamudduseeko kyova olaba n'amawulire tegakyamwogerako ne bwakola post takyasobola kuweza abantu bibi commentinga ku post ze kubanga bamala finally ne bakola ki ne bategeera nze sigenda kwewaana wadde okugamba nti mwebale nnyo mubalire ddala naye nze mbagamba ebigambo bino mbyogera nange simanyi lwaki mbyogera ne mujja kulaba ekizibu ng'obudde butuuse nga Mmengo tekyalina kintu ng'akasajja kakitunda naye bigenda bivaayo mpolampola nze obudde nina butono naye kansooka ate mmale okutegeeza Yoseri ti Bahabura Tabasale mutano wa Kale nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe kansubira nti Yoseri oli bulungi n'abantu babaaka bano mujje baliko gye mutuusaako engalo mwebale kubba ttaka lya Buganda mwebale dibba mulitwale naye ekikutte obudde kijja bbuta olw'ensonga nti ffenna lyekko njala tegeeza Baganda bonna mubere bagumu ng'asula wansi lwaki nti bw'osula wansi nga tosuze waggulu mutenza ggulu ne bwajja gobeera taratibu akunyenyamu katono naye omuntu asula ku kitanda waggulu oba katandaalo waggulu mutenza ggulu bwajjayo musisi n'anyenyaamu owulira ng'ekitanda kyesuukunda bwe kinooga tuli ku kiwano kumbe yasula wansi abeera ali taratibu kati mmwe abaaka bano bakulu kambabuulire nga ne Yoseri abakulembedde mujje baliko gye mutuusaako engalo nkubiriza omulango ogutakungula mwenna basajja n'abazaana ba Kabaka oba oli Muganda oba tuli Muganda ng'olina ettaka lyo mu Buganda waligula
Mama akusaba okuuma endagaano yo oba kuuma ekyapa kyo butiribiri. Tukimanyi nti abasajja bano okugezaako okukyusa buli kimu kyonna ekyaliwo naye bakootakoota mu gaalumonde. Kuno munnange kunamira muzibe naye nga tajja kukuba kuwadde eky'omulubaale kwe kunyigira mu nzikiza ng'ate teri agenda kukulaba bwentyo bwenjo bagamba. Abantu bano balina kye batamanyi. Omanyi bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro gy'obeera nti bwe bulinda ne gakya oba galinda ne bukya tegasobola kutambula. Wetwogerera mwenna ababba ettaka lya Buganda mbasekeredde era nkabatemye nga namwanduka yatema omusika mu lumbe kubanga yabadde abeera n'omugenzi amanyi buli kimu. Munnange ndi wano kubategeeza ettaka ddyo mubbe era muteekeeko buli kimwagala okukola olw'ensonga nti muli bapangisa ate abali ku liizi nga liizi yammwe ya mmundu na poliisi. Abatamanyi poliisi yeyina okukwatisa amateeka n'ebiragiro naye ate poliisi ennaku zino yemenya amateeka era yeekuma bamenyemu amateeka. Poliisi yeekulemberamu abagoba abantu ku mataka nga efunye order okuva above. Poliisi yeekwata bannannyini ettaka abatuufu ne bateeka emikono gye gitawumira muwemba ne basiba. Poliisi yeekuba amasasi abantu abalaga eddembe lyabwe okwekalakasa ku ddembe lyabwe ery'obuntu n'okubeera ku ttaka epoliisi. Kati olw'okuba nti mulina akalembereza kano nga yose lyakyaliwo era nga mulina emmundu ne poliisi munnange embaga fujjo mulikole na buli kimu kikole naye mulina kye mutamanyi kyekiriwa. Ndi wano okubategeeza nti buli muntu yenna alina ekyapa kikuume butiribiri kubanga kiri ku rekodi mu mateeka amatuufu agawandiikibwa mu ntandikirwa ddala 1 January omwaka gw'essaali nga ne jjajja wange teyaliiwo. Ngera tegeeza mwenna abaakabana bali mu kubba ettaka lya Buganda. Bamagulu meeru bannamagoya bwe baali nga bali mu kugaba ettaka lino disaasaanyo digaba bitundu by'enjawulo baaliwa mu mitendera egy'enjawulo. Ettaka lya Buganda lyatuweebwa ng'erya Maryland era Buganda yokka n'Abaganda bokka be baafuna ebiwandiiko ebyogera ku ttaka nga lya Maryland. Kati gwe nyina byona simanyi kaarugire simanyi kaaruki ku myaka gyo oyina ekyapa kya Maryland nga tewafuna transfer form ng'oli waaka bano. Ettaka lya Maryland ddimenti kuba na Baganda era ebannannyini n'ebiwandiiko bya bannamagoyo byogera. Kati gwe kayine kasimanyi kayine biki gw'olina ekyapa kya Maryland ettaka walijja luddawa era ani yakuwa olukusa okufuna ettaka eryo? Ani yakuwa transfer forms oba ani yakukyusiza obwannannyini okuva ku buli okuddako bwe bw'olina? Kati kambabikire mwenna Abaganda abasinga obungi mumanyi ebintu bino lwakuba mbisirikidde. Oyinza okuba olina ekyapa naye ekyapa kyava mu kyokuddako ekyo ky'olina. Yoseriti bahabulwa kankutegeeze ne Baganda babaaka bano ettaka lya Maryland lya Baganda ate lisangibwa mu Buganda wokka. Do you copy that? Ate liteekeddwa kubanga lino Baganda bokka. Unless ng'Omuganda yakuwadde ate mu mirembe ng'akuwadde transfer form n'akuwa. Kati Yoseriti weerabidde mu gavumenti ye bwe muzze ne mubba buli kimu ne mwagala okugezaako kikyusa nejjukira nti kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Yoseri akabugo kakadde tekaggwa mbu kibuloolo. Ettaka lino limukyusa eriyo maama w'ebyapa bino nga maama w'ebyapa bino bamukola ku kintu kye bayita microfilming records. Ettaka lya Buganda lya recordingibwa ku microfilming records era records zigino gye ziri. Kati mwenna abaaka bano abatwala ettaka nga muzunga n'ebyapa bya mukolera ku NASA ne mu Ministry of Lands mwerabidde nti eriyo maama w'ebyapa bino nga ye ali mu nkola ya microfilming records. Microfilming records okimanyi? Doza kamba jjukizeyo katono. Edda twabanga ne bakameramani bakuba bifaananyi byalo nga bakozesa negatives ezo. Kati negatives ezo ebyapa ebisinga obujja by'Uganda biri original. Ebimu bya recordingibwa. Ebimu bya recordingibwa gyebiri ku original yaalyo. Kati mwembere muzungere nga mubba ettaka ly'abantu. Muzunge nga mubba ettaka ly'abantu. Naye mujja kitegeera muzunge ettaka ly'Abaganda lya Maryland. Kati gwe simanya ni Kanyeru bikisime muyina ettaka lya Buganda mubbe mutwale naye mujja kitegeera. Bwe mutwale ffe tutubagana. So nno njala bategeeza nti ettaka lya Maryland lya Baganda bwe okujjako ng'Omuganda omukutte bulungi n'akuwa nga yakwekyusiriza n'ettaka lya Maryland n'ebyapa eririko byonna
lya Buganda atenge ettaka lya Buganda categorically clear lili under microfilming category records yeziri kati mumuzunge ng'olwano bako mu bettaka eri mulitwale ku lubbaalo mukyuse mugende betene mulandizi mugende Ministry of Land mukyuse kabugo kakadde tegwaggwambulo ettaka lya Buganda teriggwambulolo ettaka lya Buganda teriggwambulolo kati gwe litwale essaawa zino ne bugenda kujja nga tolina buyinza nga ne poliisi tekyalina buyinza bino byonna bigenda kuvaayo yose wajja mu buyinza n'oyagala okyuse mukole ebyapa nakatati ne Maryland badde oyagala jijjawo katati n'ofuula n'ogaa nti oleeta abantu nti omuntu ajja kubeera ku ttaka emyaka 10 afune obwannannyini ku ttaka eyo kubanga obadde okolya oluwenda abantu bo bonna abajja mu Buganda okutwala ettaka lino kati mu byapa byabufula bya digital okuva ku biri ebikadde kubanga mwali mwagala kukyusa naye kankubuulire ekifuula omuntu obukadde amagezi kwe kusirikira ebyama n'okumanya biki ebyaliwo Museveni bannomoloza muli bagezi nnyo ku nsonga ezikwata ku nsonga za Buganda ne Uganda naye muli basiru kubanga Obuganda lwazi ne bwobukoonako tulwatika eri abaana abasirise nga bamanyi buli kimba kimanyi gwe weebuuze lwaki buli nsonga zonna ez'ettaka Museveni azinamu mukono ne Salimu Musale ne famire ye ne wano mu Buganda wokka mpozi ne Mambuka Salimu Musale gy'agenze era lwaki gwe odi obuyinza n'obuteeka mu nnyumba y'abarefugee Entebbe n'oteekawo n'obukiiko obugenda okulambula ettaka buli alina ekizibu ky'ettaka nti alina kuddukira wa Museveni wafuuka ddi Ssaabataka era olina obuyinza ku ttaka kyenkana ki tukimanyi bulungi nnyo nti ettaka lyonna bwe liba liriko enkaayana ekkooti esookerwako ye kkooti y'abantu ku kyalo ettaka kwe liri ye LC1 bwerema negenda ku muluka ye LC2 bwerema LC2 neryokereyokere kkooti ya Kisekwa neryokerere ku kkooti zino ez'abantu eza kkooti eza bulijjo era kkooti zimanyi okutawuluza enkaayana z'amataka negwe wateekawo bukiiko simanyaani bukiiko ku ttaka bulamba nga bugenda okunoonya n'okupunda ettaka ly'oyagala babbe kubanga gw'okimanyi nti oyagala ttaka eryo nsekerera nnyo Omuganda kuba ne Munnayuganda yenna gwe babbako ettaka noga nti njagala State House ennyamba ekuyamba etya State House mbwa nkiddamu State House n'abalimu bonna mbwa Maguja mbwa za nnamaaso lwaki Maguja bw'ogiteeka mu katale n'ogiwa ekisolo ky'omuzigo tesobola kuyita muguzi yenna kujja kutugula muzigo guno kubanga omuzigo ogwo naye gwagala okugulya kati kye bagamba nti kyova bagamba nti otunulagadde ngali ng'embwa etunda omuzigo olw'ensonga nti bwe gunaalibayo tekola loosi ejja gwenda kuba naye gwagala kati State House n'abagiri bonna mbwa tebalina kye bakwagaliza gwajjazonga n'ebizibu bangobye ku ttaka zimwe kankubire tebalina kye bakwagaza ababbi b'ettaka bali mu State House abaaka bano bali mu State House bali mu poliisi bali mu magye kyova olaba oli ajja ku ttaka lyo ng'alina ekyapa n'omubuuza ettaka walifuna litasobola kukunywa wabula yina n'ekyapa era nakubiringo ssente zayagala ku ttaka ly'abajjajjaawo oba ku kibanja ky'abajjajjaawo n'omubuuza jjajjange yalina nnyini kibanja kino bwate wasobola kumulaba mu biseera biri nga naye yali tamanyi nannyini ettaka gw'ojjotya essaawa zino ng'ekyapa kyo kiraga kya myaka 2 kyafulu myaka 2 babega nga tasobola kukuddamu kubanga yekola kye mukola naye tubagamba nti akanyoomonyomo kangi naye obudde bwe buli obumala buli muntu kuuma ebiwandiiko byo topapa ettaka tisigenda kutabula terina mipiira yo Museveni weetaddeko obuyinza bungi nnyo nti kati gwogaba n'obulamu gwogaba n'ettaka gw'olijjako gw'olisasulira naye buli kimu tulinako obudde enkomerero entandikwa n'enkomerero kijja kuddayo nga bwe kyalina okuba kati mwenna ebintu bino Museveni yabifuna atya katudde ku lugero gye buva ne gye bulaga Obuganda bwakaddawo myaka giri 3 mu gumu bwe mbaseerabidde mu 1993 Katikkiro eyasookawo omugenzi Joash Mayanja Kanji yalamula bulungi Obuganda newankubadde naye muntu ng'abantu abalala alina bwe yasubyamu naye ffe kiyita mu lujja ne wajjawo mulwanya muli Simwogerere n'alamula Obuganda era naye n'atuukiriza obulombolombo n'ennono na buli kimu n'agenda nga tewali mulobole bonna gwe bagoba ku ttaka wadde n'ekintu n'ekimu
ne wajja mukulu Jebbi Walusimbi najja nalamula Buganda nga tewali wadde emirowoli gyonna ku ttaka nga rekodi za Buganda mu Buganda Rally Board n'ebitongole ebirala bizitambula bulungi nnyo ng'era eddigobe eriwoobezeddwa obulungi nnyo nga mutudde ku lujjuliro omukadde omukazi n'atandika okubegerako buli omu n'atandika buli omu okumubegerako ebibego bye ate nga tukimanyi nti enkola mu Buganda nti kasita mba mutudde ku lujjuliro ne babega emmere etteeka erisooka totunula mu ssowaani etaliiyo etteeka eryokubiri tosooka nnyama mu ssowaani ennyama yeesembayo kubanga ekikuliisa ennyama nga tonnatandika kulya mmere baakugamba nga akamanyira kasumagizi eyalira okulya ennyama mu kutandika nga banno bagireese bagirye emmere eweddewo otandika okumwozoola amaaso ng'otunda mu ssowaani z'abantu ogwabanga muze mubi kati bwe kityo bwe kiri emmengo essaawa zino munnange butyo musajja mukulu Jebbi Walusimbi wavaawo mivuyo ne gitandika emmengo era nabalaga wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nga amaze okuyingira awo wasooka ne wajjawo Oweekitiibwa Dani Muliika n'agamba sigenda kuleka jjinja lyonna mmengo wano nga sirikyusizza ddiraba bukyamu kyo bukirimu n'atandika okubuuza akaana akataano ku nnyingiza n'ensaasaanya eya buli nsimbi eyingira efulumizibwa nabaani abali emmengo amateeka yose linayagala okuleeta amateeka emmengo Oweekitiibwa Dani Muliika n'amugamba nti Obuganda nsi yeetongodde ate totuwa amateeka mukulu lamula gy'olina okulamula naffe tulamule okwaffe Museveni agambye atya oyo gwe bayita Muliika oyo omusajja mubi nnyo tetujja kulagana naye n'atandika okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga balwanyisa Muliika paka lwebamujja emmengo kumbe baleese omusajja wa Kabano n'atuuka mu ofiisi n'alyoka afuna buli kimu ekyali kyetaagisa bwe yabifuna byonna n'akwasa Mukama Museveni n'amukwasa ebyapa bya Buganda byonna oyinza okugamba lumbu yasala ekigambo okumenyedde bakatikkiro bonna okuva mu 93 okutuuka ku Oweekitiibwa Dani Muliika njalombulire mu kitundu kyonna ekya Buganda bye baali bagoba abantu ku ttaka nga baga Buganda Land Board yatunze ettaka oba gundi yatunze ettaka oba ettaka ly'abalangi n'abambejja lyasendeddwa oba kino kyakoleddwa tukome ku Muliika wokka ondeetereyo ettaka lyonna erya Buganda nga lyali litundiddwa oba basenze abantu ku ttaka wokka wenjagala tukome awo wokka ku Muliika wenjagala tukome ebyafaayo gye biri va ku Muliika Jebbi Walusimbi mulwanya muli Ssemongerere Oweekitiibwa omugenzi Katikkiro Joash Mayanja Nkanji gwombuulireyo we baali basenze omuntu yina ku ttaka tewali okusenda abantu kutandikidde kwono wa Kabano eyajja omusuubuzi omufere okutunda ettaka lya Buganda era n'ebyapa n'abiwaayo byonna nabagamba nti ettaka balijja mu ttaka lya Kabaka ne babiliza mu private ne baliza mu bwannyine bwa Kabaka ne baliza mu private Maryland titles nga lifuuse lya bwannannyini gye n'aliguza abasajja Abanyarwanda n'abawana ebyapa na zino zennyini microfilming records titles nazo n'azikwatisaako Museveni n'azimwa kati Museveni agezaako nnyo to change ne it is impossible kubanga kabukabugo kakadde kagwa mbuloolo tukyalina obuloolo obulala ku buli enkoko mamiriramu n'obuloolo ne bugiramu kati bye bino bagamba mutegeere bulungi nnyo ebigenda mu maaso ku ttaka lya Buganda tugenze mu maaso amataka mangi nnyo aga Buganda agandibadde gayamba Buganda n'okuyamba Obwakabaka bwa Buganda agatwaliddwa nga bwe twogerera Mayiga ne Museveni wepo n'ababaka ba Buganda basinga obungi ebintu bino babimanyi n'ebyesudde ekya bonna gamba bwe twogerera waliwo ettaka lye babalaga nga amagye gaagala dizimbako nkambi y'abasirikale abamaliini ettaka lya Buganda naye waliwo n'ettaka lye bayita Yasango B ettaka lino liriko square miles 570 twabasomesa eby'ettaka ntubagamba nti square mile emu eriko acres 640 kati bwe banga ettaka lino Yasango B ettaka lya Buganda liriko acres 570 nga Mayiga lyonna yaliwaayo ne bibikwatako nga buli square mile emu eriko acres 4 eriko acres 640 kitegeeza ettaka lino lyonna Museveni n'Akabano baalitwala nejjukira yaliko era omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga gwe tuyita Edward Kiwanuka Sekandi naye alinako erimu ku ttaka eryo ettaka lino litwogerako liri mbitundu bye Masaka okuva Masaka okutuukira ddala ku border ya Uganda ne Tanzania era liva Kaliisizo mpaka Mutukula ku border eryo n'ettaka lya Buganda
Land Board naye teri wadde alinyigako wadde okulyogerawo n'amataka mangi nnyo ag'enkola ng'eyo naye nga gonna mayiga yagawaayo n'ebigogerako olw'okuba nti ye bajja kusobola kutwala ttaka lino. Tugenze mu maaso. Omusajja gwe twayita omubi gwe baasiga empitambi n'okwononera erinnya lye omugenzi Idi Amin Dada omuleberembe gy'oli e Saudi Arabia kubanga kirabika Mukama Katonda bwe yakutwala yakugamba genda owummulire mu nsi eyo entukuvu. Wayogerwako bingi naye ate wali musaayi gwa Uganda era musaayi gwa Africa. Lwaki? Mu katuubagirako ebyobufuzi kemwalikaawo ne mulaba abantu bangi balwana entalo obutakkiriza Namagoya oba bannamagoya Abangereza okweddiza ku mataka ga Uganda. Yabagamba nti kafuuwe over my dead body magulu meeru yenna okuba nti alina obwannannyini ku ttaka lya Uganda. Oyo mugenzi Idi Amin Dada. Butyo okweyita the conqueror of the British Empire ng'amaze obbamala amamiima abamusitule ku mabegabega ng'amaze obbalaga nti wano ettaka lya bannayuganda tekuli muzungu yenna mu Ngereza ateekeddwa okuba nga alinako wadde akajiika akatono kana ak'ettaka kewawa kana akajiika akatono ka quarter spoon kibowerako eddagala ly'abaana ery'ekifuba temusobola kuba nako kuba ettaka ly'abaddugavu lya bannayuganda. Omuzungu n'akolaga ne Yoseri okunyeenya omusajja ono mpaka ne baamugjawo. Kati wano wenjagala osooka ofuna okutegeera nti Yoseri mukozi w'abano ate mu kubeera mukozi w'abano kati kansooke ndubaviire ku ntono musooke mutegeere bulungi nnyo. Waliwo ekigambo kye bayita occupation mu Luzungu. Mu Luganda kankibannyonnyole. Occupation bw'okyuyiza mu Luzungu n'enkiza mu Luganda kitegeeza okuwambibwa oba omuntu okujja okutwala ekintu kyatalina kuba nakyo mu lukujjukujju ng'alina ekigendererwa eky'okujjawo bwennyini kyo yakyeddize kyetwandiise occupation. Kati bannayuganda abasinga obungi ekigambo kino mukiwulira kipe mu matu gammwe naye nga njagala mukitegere olwaleero. Banki musomyeko muyise mu ssomero musomye ebintu bingi nnyo naye muganye okuggula amatu gammwe. We twongerera eggwanga Uganda naye okusingira ddala mu Buganda tuli under occupation. Ekigambo kya occupation kino kikolebwa mu nkola eri systematic oba mu nkola yekikwata mpola naye ng'ate bakikola ku speed ya waggulu etya. Waliwo bwensoma ettaka lya Buganda liranga muliwulidde lyonna erisinga obungi ligenzeko abasajja Abanyarwanda ligenzeeko abasajja Abalundi ligenzeeko abasajja Aberitrea ligenzeeko abasajja Abaethiopia ligenzeeko abasajja aba South Sudan ligenzeeko abasajja Abasomali. Naye weewuunya ettaka lino baani abalibaddeko era baliruddawa? Kati under occupation waliwo ekikulu ekirala ekigenda mu maaso kibeera silent genocide oba ethnic cleansing. Bagenda bajjawo bannannyini ttaka eryo mu mpola mpola. Bakozesa methods bbiri, either okujja okutta ne balitwala oba okuliwamba obuwambi nga tolina kyogenda bakola. Kyekikolebwa bannannyini abadde ku mataka gano gonna okutuuliddwako abantu bano baliruddawa? Bonna abasinga obungi babuzibwawo tebamanyikiddwako mayitire. Ekizibu kya Africa nga ne Uganda mwagitwalidde kyekya Namagoya oba bannamagoya Abangereza bakyatulimu nnyo era bakyakozesa Yoseri batya. Mwenna bagenzeeko mu ggwanga ery'omulirwana wali wa Pirata mumanyi embeera yali bwefaanana n'okufuna emmere olumu si kyangu nnyo, nsi ya busozi n'abantu baayo si bangu baakubeeramu. Bw'ojja waffe mu Uganda nsi at least ya museetwe
ate nga n'abantu baayo bangu bakolagana nabo era teri asobola kubuuza munnange ovaawa era lwaki oli wano kyangwira nnyo omugwira yenna okutuula amangu nga teri amubuuziza kubanga buli munnayuganda akola ku nsonga zizimukwatako tebatera nnyo okulingiriza okisubu buwanga n'ennono bw'abannayuganda. Mwalaba endagaano wakati w'eggwanga lya Rwanda erikulirwa Pilato n'eggwanga lya Bungereza ery'abannamagoya erikulirwa omugenzi Nguli Queen kati ng'aliriko mutabani we Namagoye Karoli nga bagamba bagenda kusindiikiriza abanoonyiboobubudamu bonna abave e Bungereza batandika balonderamu ewa Pilato. Naye ekyo tebaayagala bagamba nti bano bonna bagenda kukomekereza nga bali Uganda. Tebasobola kibagamba kubanga bakimanyi mujja kwekumamu okutaaka. Mujjukire emyaka ng'ebyo babega eri abasajja ba Afghanistan baaleetera mu nnyonyi bugule bweddu ne bayingira eggwanga baafuluma mu abalabako gye bali mumanyiyo tewali amanyi. Kati n'aba Ethiopia, aba Sudan, aba Eritrea, abanyola nabo bazze mu nkola y'emu nga bajjanga abanoonyiboobubudamu ne babulira mu ffe ne babula. Kati information gye neendaga nti bantu bangi bagezezzaako nnyo okuteeka omuziziko mu nkola y'okuleeta abantu abo bayita mu Rwanda naye era kikomekkereza nti bannamagoya baagala nnyo okukozesa kye tuyita diversion okuteekawo embeera okubuzaabuza abantu naye nga kyo bakiriko. Era mwabali baafe nga tetuliiwo bwe muba temwegendereza mujja kwekanga temukyalina wakwegekaluba ng'abantu bwe mubadde mulowooza nti babateekeriwa Pilato bonna bayingidde Uganda ate nga bajja Buganda. Kati abantu abo bonna bwe bajja buli waatuula ng'afunyeewo ne bataano ku 10 ettaka eryo omubuuza yalifuna atya kubanga mu ssemateeka ya Uganda tateekeddwa kufuna dde ekijiiko ky'ettaka. Kati oyo yajja ne bamutuuza waawo eyo system ey'okutuuza abantu abatali bannansi gye bayita occupation. Abantu bano bw'amala okusisira ewantu awo agenda agaziwa mpola agenda agaziwa. Mu kugaziwa kuno bakozesa methods bbiri asobola okukusasula oba okusindiikiriza n'akugjawo mu nkola yaabwe yeekutta. Bw'ogoberera amawanga gano gonna agaleeteddwa bonna bassi balungi tebeetaaga kumanya gw'alina akateeka tasobola kutta bano bo bassi. Gw'ogambira bannanga omusajja wuli bamwesaga tugenda tuleete n'obula tumwongerewo. Kati abantu bano baleeta abantu bano babateekawo bano bagenda bagaziwa mu kugaziwa okwo nga bateekawo bannaabwe. Kati mmwe nnamba y'abantu gye bagenda bajjawo yabannansi egenda ekendeera ekyo kye bayita occupation mpola nga baoccupaye nga batwala bagaziwa. Kyekiri mu kukola olwale mu Uganda naddala mu Buganda. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Manyi njagala mbasomesa ebintu bino binnyonnyoke bulungi nnyo buli ali wano ategeere bigenda otutuukawo oba lumbuye ndibaawo oba omuntu alibeera walo naga omusajja ebigambo bino yabyogera naye nga tokola ki nga tetuwulira. Abasajja bano basomesa olulimi Oluganda ne balwogera babasomesa olulombolombo neno ne bawogera bafuna ensimbi n'obuyinza obuyitiridde. Kati mu nkola eyo ngenda bwako ebyokulabirako bigenda kubeera nga bibiri. Gwe Munnayuganda ayeeyo bebiga byenjogera dde mbyogera mu Luganda mulumanyi tewali atamanyi Luganda. Essaawa zino wetwogerera mu mambuka ga Uganda waliyo obuvuyo bulimu buli mu Buganda era wattaka. Era aliyo Salimu Sale agenti wa Museveni bagenda batwala ettaka ly'abantu nga bagenda bookya amayumba g'abantu bagoba ku mataka ekyetuyita ethnic cleansing and occupation era bagenda bakikola. Olw'okuba nti mu Africa oba mu nsi ku ssemazinga Africa omuzungu tafaayo nnyo okubeerawo kwaffe kino kankiddemu. Muganda wange oli mu diaspora, muganda wange oli ludda wayo n'oli mu bagulubeero, omuzungu tayagala nga koobeerewo. Singa aliyagala obeerewo yandibadde takola kye bayita colonialism era yandibadde talera kye bayita slave trade. Gwe njagala ombuulira eggwanga oba kkala emu gye baakozesa mu buddu. Njagala ombuulira kkala emu gye baakozesa mu buddu etali ya muddugavu. Kala gye baakozesa mu busibe mu buddu era baali baddugavu kubanga baali balina ekigendo eky'obutayagala kulaba ku kkala eyo. N'omuntu omulala gwe baakozesa mu busibe gwe bakozesa mu busibe obutaali nnyo bwa kulaga mu nsi be bayitanga ba Indian coolies. Ba Indian coolies be bayindi era abalimu akasaya akaddugavu muba bamanyi abayindi abo
bibazimba lwelwe yo jijeriye mu baso gireto gituusa Kenya ejayingire Kasese egendeke ne Eastern egendeko ne Mambukeyo kati abasajja abayindi abali mu oludugavu ba Indian coolies bibalozaako ku busibo obwo oba ku slavery bibalozaako katono nnyo awo kwabo mwe mujja muva bana bakyotala bosange Jinja bosange Fort Portal Kasese abakyotala bavamo ba Indian coolies babine bintu musomero besula sedo bisoma katuli ku internet tubasomesa ndi gwabe webuze nti ngeri yoba abakyotala bangi Kasese Fort Portal ngeri abakyotala bangi abakyotala bavamo intermarriages between the Indian coolies ababajja okuzimba lwebwe akujituje Mombasa gireta Kenya gisa Kenya yingira Kampala yingira Fort Portal Kasese neyo kugira mu Eastern side yebweto awali woka intermarriage akatuntu mumwaba bakyotala abo era boddo nombuuza tambula ng'eggwanga lyo ajja koma ayinza okukoma ku kitaawe nnyina nga tamanyi jjajjaawe mpozi n'abayindi bali abajja amindi bye yagoba nabo mwabeerangamu abasobanga ekiro ne bajja ne beeganzika ku bakazi abaddugavu bwamufunisa olubuto ate tagenda mumutwala abo nabo ne beegattamu ekitebuli kya Musa ne gubeeraawo kati lwaki mbagamba ekigambo kino njagala gwe omuddugavu wonna wooli eno message njagala egenderere bannayuganda mwenna oyinza obutayagala nze lumbuye nga bonda bwenjogerawo naye oyinza ebigambo byenjogera kubanga bikulu nnyo teriyagenda bikisomesa gy'oli si wammwe ewammwe lwe lukalu lw'omuddugavu ewammwe ye Uganda olina omukisa munene nnyo okunoonya ekikula emagala eddiba okisonda ekiwerodde ewammwe kubanga gye bakuzaala ira gy'osibuka omuzungu tagenda kukwagala era okumanya tagenda kukwagala sitera nnyo okuzannya bubaka buno naye njagala obuwulirize nawe gwentera okugamba ebigambo bino bitwale nga bintu bikulu nnyo obuwulize bulungi buno obubaka bw'abana abasajja abalina enteekateeka ey'okukendeeza abakaddugala nga n'eddagala lye baba bakolera n'ebintu by'omuli essaawa zino byonna birina obutwa obw'enjawulo kansookeku ekyokulabirako gwe omuntu ali mu America ali Bungereza ali mu Europe ng'olina emyaka 5 ku 6 tosobola kwegeraageranya n'omuntu alina emyaka 6 ng'ali mu Uganda newankubadde embeera mbi bantu banjawulo olw'ensonga by'omubenda 1 emmere gye mulya mu Europe oba mu America erimu ebintu ebitakwatagana biyitirivu nnyo ebibaleetera okuba nga omubiri gwamagumu nafuwa mangu n'okukaddiwa amangu era abantu abasinga okufa bangi mu America basinga obulungi bakaddugala kansa mu America asinga kulya nnyo komite z'abaddugavu era ne mu Uganda mu Africa tetwalina kansa zinyo mu Uganda ennaku zino kubanga balina ekintu kye bateeka mu Uganda kye mutamanyi kinjala obagamba njala muwuliza akatambi kano nkimanyi akatambi kano mukawuli ka luzungu naye njaba nnyonnyolamu kewatono musooke mutegeere bulungi nnyo nakabazanyirako dda naye njagadde mbategeeze mukawulirize bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo. One question from me. Where does any synthetic molecule serve the living? They don't. Right. I mean, none. And am I right in suggesting that a medicine, by definition, is something which contains synthetic molecules, something that is registered, patented, and put into the market as a medicine? Absolutely. Right. So what I'm learning from you, Dr. Young, is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally, using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the Kadrima. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. Sigenda kwongerako bigambo birala ku iyo video. Muddugavu mayajova nakyo ekikolekedde. Musajja akugambye waliwo enteekateeka ya busiivu bwa nsimbi obwateekebwawo ng'eno yakutambuza ddagala n'emmere omuli ebirungo eby'obutwa ebiviirako okulwaza kansa
n'enteekateeka ey'okuteeka ebirwadde ebyenjawulo ka Africa olw'ensonga baagala okukendeeza obungi bw'abantu ku nsi kuno obuwumbi 3 naye ng'akawumbi kamu n'ekitundu kali ku lukalu lwa Africa olw'ensonga nti Abafirika temulina nkiddemu ntya Abafirika temulina mugaso eri ebyenfuna by'ensi kyekisooka Abafirika Abafirika mutudde ku nsi naye nga mutuddewo mu bukyamu eri abantu balina okubeera mu bifo ebyo Abafirika mufunze temulina kubeera ku nsi kati yensonga lwaki babakolera ebintu ebyo yensonga lwaki buli lunaku Yoseeri ne Minister of Health baga tugenda gema nombuuza mugema ki kino bakikola n'okubalaga nti entalo bakulietinga entalo ne baleeta ebirwadde babiteekawo ne mukunkumukanga ebiyenje tebaagala kumanya Museveni bwana abata ne mukuba endulu ku machandolo gutayagala kumanya antilu nga mukutte kye mulina okukwata okujjako Museveni muteeka amateeka gama mu nsi era kyovula nti abantu bonna abadde nga bayindu bogeze eddoboozi okusimbira ekkulu y'omuzungu babajjeewo eyasembayo ye mugenzi Pombe Magufuli owa Tanzania muga onajja tufukira ekizibu ne bamujjawo kati gwali eyo oli mu America oli mu Bungereza oli mu diaspora kuwagawa teri muntu mweru akwagala tubabeeramu ne tubamanyi ze tosobola kunga nti omanyi omuzungu ku munsi nga mumanyi nnyo ayinza okwogera nga kutaliddeko kano ka plastic smile naye nga mundaga so gwali eyo webereremu mu nsonga emu oba endala okitegeere nti bano abasajja tebakwagalangako oyina kwebereramu mu ngeri yonna esoboka alright so tuba tukyali ku nsonga eri eya occupation ensonga lwaki ebintu bino bigenda mu maaso mu Uganda baagala tusikiza abantu b'amawanga amalala mu kino bagenda kikola batya okusookerera bagenda kunyigiriza mu byenfuna kikuleetera okugwamu ekiwuka ekyeddaluddala ofune passport oliko ensi yogende bagenda gezaako okukola buli kimu ekisoboka okubateeka mu makomera ku nsonga entuufu ne zitali ntuufu ekyo bakikola bagenda gezaako okuteekawo okwawukana mummwe kennyini abantu bannayuganda already akikola agenda gezaako nnyo okujja buli ddoboozi lya muntu yenna asobola okuvaayo n'ayogera ekyo already akikola naye akikola tamanyi nti wava munno waddawo munno abasajja n'abakazi abadde boogera bannayuganda abattiddwa Museveni atasubirako nti wasobola okuvaayo abantu aboogera ate nga basinga ne ku baaliwo yali tekisuubira ewava munno waddawaani waddawo munno yali amanyi bwenzitaba muzaata nezitaba Ssekina Kizito Lwanga nezitabaani ba Anas Kalisa nezitabaani bonna anja kuba nkiggadde nga teri ayogera sebo ewava munno waddawaani waddawo munno yensonga lwaki kati ku social media Museveni alese system ayogera amazima yawemula yaba ayogera amazima era bamuwa ne ssente okukola ekyo kati okuluzinga value y'obuwangwa n'ennono kasita omuntu afuna aluzinga integrity n'abanga talina kasengejja mu bigambo byafulumya nga yalowooza okuvuma omuntu omuwemula ekitundu ky'ekyama kimufuula okubeera nti yategeera bw'ow'amazima n'alowooza nti gwakivumye kigenda mmukosa gw'olwedde Museveni bakufudde ekyetere ng'oluzinze integrity yo nabagamba buli lw'okozesa ekigambo ky'obuwemu gw'okivumye tekigenda muluma wabula gwakivumye kiba kikufaanana gwakifulumiza teri muntu atamanyi okwogera bigambo ebyo tubimanyi nga bifaanana naye ebigambo ebyo byakozesebwanga mu nkola ey'ekyama mu mikolo so si ku mitimbagano ne mu bifo ebinywebwamu abaakufudde ekintu ekitategererwa akuggyako identity yo
kati abaganda n'olulimi oluganda balufudde olulimi oluwemuzi. That means the language called Luganda is losing credibility, integrity. Luwedde mwaka wowo nga wonofumba ennyama oba omuceere ne guba mwaka wowo kasita tofumba emmere nga teri mu kawowo eba tekyali mmere. Kati olulimi lwaffe Oluganda abaluwemuliramu n'odduwa omuggoleramu agagambo balusudde terukyalina makulu. Gwe mbuulirayo omusogo omwe wemula mu lusoga, mbuulirayo omulugwala omwe wemula mu lugwala, mbuulirayo omunyola wemula mu lunyolo, mbuulirayo omutoola wemula mu toolo, mbuulirayo omunyankole wemula mu lunyankole. Wabula buli ekiri ku social media kiwemulirwa mu Luganda nga n'abawemula beeyita amannya ga Kiganda naye ng'akeera ku makya gy'omulimu gwe kuwemula. Kati kye kye bayita okwonoona empisa n'obulombolombo n'ennono bw'eggwanga. Neero ojja kula omuntu nga tagenda kitegeera kubanga abantu abasinga otumu tebasobola kusoma kutegeera bintu bino byafaayo. Baakuggyeko identity. Ensi zonna ezikulaakulanye kankumenyere zikozesa nnimi zaazo nzaaliranwa. Eggwanga lya Bungereza lyogera Lungereza kubanga lulimi lwalyo. Eggwanga lya Amerika lyogera Lungereza naye ng'ate Olungereza olwogera Lungereza niyo olutali lulyo lw'Abangereza baatondawo Olungereza olwabwe nga n'ebikolwa ebigambo oyinza obuulira nga bimu naye nga empandiika ekyukamu n'enjogera ekyukamu. Kati n'ensi ezaatwalibwa Bungereza ezimu zoogera Oluzungu naye ezimu zaagaana nga Buyindi n'endala. Kati ensi ezisinga obungi zonna mu nsi yonna bakozesa nnimi zaabwe mu bintu byebakola, mu bintu byogera, mu bintu ebiteesezebwa n'ebiteekebwa mu nkola n'amasimu gabeera mu nnimi zaabwe kubanga ekyo tuyita okubeera ne identity. We lost the identity in Uganda. We don't have identity. Tetulina kitiibwa na buddo kasaba kujjako olulimi olwo n'entegera yaalwo. Nakibagambye ku Lwokusatu. Tulina essetteeserezo wa Uganda gwe muyina parliament alimu ababaka 547 plus bwe mbaserabidde naye nga olulimi oluteesebwamu Luzungu naye nga si olulimi lwaffe. Teri mubaka ali mu parliament omu atasobola kuteesa. Buli omu ali omwo mugezi n'ekizibu kiri eki atya okwogera olulimi kubanga agenda dusobya banne bamusekere oba ne bannansi bamusekere tamanyi Luzungu. Naye ng'oyagala okutegeera nti abasajja bali mu parliament bonna bategeera era basobola okuteesa bagambe buli mukiise kozesa olulimi lwo lw'oteesezaamu oteeseze ekitundu kyo. Bagenda kuteesa parliament mujja gisanga mu Ivory Coast. Nkiddamu buli mukiise wa parliament ekizibu kikyalina mu parliament lulimi. Oluzungu tebalusobola tebalumanyi. Okuva ku sipiika okutuuka ku mukiise asembayo tebamanyi Lungereza. Gamba sipiika Anita Among ayimirire ng'akozesa muto nga tawandiise sipiika alwogera ekumala eddakiika 3. Gamba Tayebu amyuka sipiika ayogera Oluzungu okumala essaawa embu nga takutte sipiiki yonna mpandiika bagimuwandiikidde. Mbaluka omutwe. Genda ku bakiise bonna. Negamba Tayebu agenda ayogere mu Lunyankole oba mu Lunyarwanda atese mu Lunyarwanda ojja kwogera ebigambo byonna ojja nakutyo ibwene tuge bana basajja bagezi bwe bati. Gamba Anita Among atese mu lulimi lwawe ojja kutya nti Anita Among mugezi buli kimu ajja kiteesa bulungi naye kati ekizibu kyalina atyo Oluzungu. Okitegeera bulungi nnyo. Kizibu kyetulina Omuzungu yatubbako obuvo bwaffe n'obuddo. Ensi ezikulaakulanye zoogera mu nnimi zaazo gw'omugwira gw'oweetaaga okumanya olulimi lwo ddusoma kubanga gw'obeetaaga bo tebakwetaaga. Ffe twasigalamu embeera y'obufuge bwagano tuvaamu. Kabo Yoseri kuno kwali. Tolowooza nti ekinanaagiza Yoseri kubanga bamuzaala naagira no. Alina ekizibu ky'okwogera Oluzungu. Kwe kwogera ng'alugattira alutunga. Goza kijene tajja mu public nayogera Oluzungu atamuwandiikidde luwandiikire kubanga naye talusobola.
bino byenjogira bituufu kati gobo yagala kumanya nti abantu basoma oluzungu baluyiga balutegeera kwata n'abagereka wa Buganda Sylvia Najinda Luswata omuteeko wali atandika okwogera ojja kudduka ojjaga mu Ngereza kwata Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kabaka wa Buganda mugamba atandika okwogera Oluganda oluzungu ojja kudduka oluzuga nti Queen yayogera nenga tende mu lulimi lw'abagadde alogera bulungi n'alutegeera wano mwana bannanta bazze okwogera bassa omuntu ate ne simanyi ayitoledde ekizibu tuganye okutegeera kiki tulife bakaddugala tuganye okutegeera kye tuli n'oli otuto omwana kusoma byayogedde olusoga bamukubi vanachula yaluwa buli lwokuba omwana omuggyako olulimi lwe oba omwana aba aluzinga identity y'omwana aba aluzinga confidence aba aluzinga okwemanya n'okwetegeera okwo tuyita okwemanya n'okwetegeera kye tuyita confidence okitegeera fiche kizibu kye tulina mbu simanyi abadde ayogera vernacular what is vernacular tewali vernacular olulimi lw'oluzaale lwalina okwogera ziri ennimi ngwira si zaffe oli muddugavu toli mu Ngereza toli mu Namagoya gozaaki omudaaki ayogera Ludaaki lwaki omufalansa ayogera Lufalansa lwaki omuspain ayogera Luspain lwaki omubrazil ayogera Lubrazil lulatini luki gende Kenya boogera Luswahili Tanzania boogera Luswahili boogera Luswahili gende South Sudan boogera Luwarabu kuba zimu ku nnimi boogera Oludinka ku parliament yaabwe gende Congo bateesa mu Lulingala neffe bano abantu balina cow mentality baforcinze abantu okuba nti bategeera naye nga bwemuyita okwogera ne kennyini ali toddoogera yita ono omutamivu omwe diddigi omugamba ayogere aja alo olwagatta ne mugamba ayogere Olunyankole mugamba ayogere Olunyankole ajja kwogera ojja bulijjo n'omusajja ategeera nenge ekizibu kye lulimi ekyo ekikookolo bwe tuteggyeko kikookolo kyakwetya nakwetegerera nga tulowooza nti balina tutegeerera abazungu bwe buzibu bwe tulina watulina ejiiko ziva China Musa Bode yali akola ejiiko yalaga ludda baamufiisa n'afa n'ebintu bino bifa twalina Ssembuule ng'afulumya ebyuma baamulemesa n'afa ne pikampuni ze ne zifa twalina n'omusajja Zimwe construction g'akola enguudo Zimwe mwamusula ne mutta kampuni n'efa takyasobola ddi kampuni tekyasobola ddi okusima ttooyi kubanga mu mwagala kujja buli muntu yenna gyenna asobola okukola ekintu Obwakabaka bwa Buganda bwalina project impitivu zonna zigudde under the influence of Mayiga kubanga bamuteekawo to occupy and to no bamuteekawo okukwasaganya n'okutuula ku buli programu yonna ekulaakulanya Obuganda yateekewezize Obuganda bubanja obuwumbi 550 muzo obupangisa abakozi ba Buganda bandi bali bafuna ensako abazaana ba Kabaka bandi bali bafuna ensako abalangira n'abameja bandi bali bafuna ensako Buganda yagabanga scholarship ng'esomesa abaana ba Buganda ku bwereere tewakyali sente zifeewa amataka olunagatondiddwa tetukyalina buwangwa nannono bakuyita buyise Muganda linnya naye nga tokyalina meaning kumaki ekitegeeza okuyita Omuganda nga tolina mufuuna buddo nabagamba mujja tuuka ekiseera nga n'okuyita erinnya Lumbuyo owulira otya nga terikyalina wesobola kufuna mulimu wadde okuyingira office weekiri nze sekandi nga terina meaning terikyalina kigendererwa wadde omukolo mujja tuuka nga n'okukuba byennyimbe tebakyabakiza kuba byennyimbe wadde okwalula abalongo oba okubazina nga nempe okutuulako kubuulya ekintu ekituufu bajja nga teyo sitaani
Ngebaga nti olubugo sitaani nawe n'otwala ekyo olubugo sitaani nyenze ku Yesu gw'ogamba nti omugenzeko nga ne gye bagajje bamuzaala Nazareesi omuyizi yayira ng'okusanga oyogera ku kigambo Yesu miggo komera myaka 10 okyakozesa engalabi nyenze lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde baddugavu mmwe mukyuse obwongo mutekyuse endowooza mukyuse endowooza abagenda okusinza Katonda musinze kiriza mu Katonda ebirundi 100 ku 100 nega n'amadini ge mugoberera mugagende kompola kubanga abeeyagaliza ebyabwe bangi nnyo mu madini ago newankubadde mulimu abantu abatuufu naye abasinga obungi mu madini banoonya byabwe mukitegere buno obubaka njala bugende buli kaddugala yenna gy'oli Munnayuganda Kasawuddemu Musoga Munyankole Mutoolo buli kimu muzuukuse obwongo bwammwe Magulu Meru Namago yatakwagalangako ne bw'onooba oyina ebitabo nga wasoma diguli 7.5 togenda musinga ne Munamakulu mutogenda musinga kubanga gwe nokkalayo ka video nkazanyi baagala ofe tebaagala obeerewo mwetegerere mukole mulina okukola omuzungu ajja kuweereta nga bafukambirira ekyokulerako kankibawe omugenzi Idi Amin Dada yawaako Saudi Arabia obuyambi yawaako Dubai obuyambi bajja bamufukambirira ng'enkola ya Uganda etudde lisitede kati ate mwe mugende ne mutwala abaana bammwe Dubai okukola ebintu bali ku street abamu tebakola bali Saudi Arabia bali miyumba naye ng'ensi Saudi Arabia Amin yagiwaako obuyambi ensi Dubai Amin yagiwaako obuyambi gye mukutta abaana bammwe n'abazzukulu muba teri kufukambirira nsi ezo kiki ekyatuuka ku Uganda kyenjagala okubuuza naye nga wandiyagadde okubeera ku muntu gw'omanyi nti akusosola gomanyi kye bayita okusosola n'otula mu baasi nejjula bulungi n'obagana otula wootudde n'otula ku ntebe bw'omu oba tekimumalidde n'atula wooli naye nga akutta akantu ali bwata kubanga aliraanye gwe kaddugala naba tataddeeko n'akwata kukwasona golozanga kuba akutta ennyindo naye nga si gwe owunya in fact ate ye aba awunya kubanga fe abaddugavu tunaaba nnyo naye ye omuzungu okunaaba kizibu kyabwe tebanaaba naye yakulaga bwakula nti otuddewo n'akwata bwati akatambaala n'ogenda mu mmoolo okugula ekintu olinaga you can't afford this item naye nga you have olina ssente zonaga tosobola kigula kubanga n'omulaga nti ssente ozina n'okigula n'akwata ku mmobwate n'ogenda okupangisa ennyumba onaga nti kuzina apartment tebakkirizaako baddugavu zina apartment tebakkirizaako baddugavu yembeera gye tusanga kati gwe kaddugala ne bono boyine bakula mmeka kiri mu ndagabutonde y'abannamagoya tebaagala muddugavu kola buli kyokola ng'okola oterekodde wammwe tulwane tujje abanyarwanda mu nsi yaffe tudde okwaboowe tukole buli kimu ekirina okukolebwa tukoze ensi zaffe omuzungu ajja kujja atufukamire kubanga talina kyalina without Africa watali kontinenti y'abakaddugala omuzungu tasobola kubeerawo wadde okumala emyaka egi kino ekikuddamu tulwanyise gavumenti embi eriko
tukyuse ebiragiro n'amateeka tukolere ensi yaffe. Omuzungu ajja kujja tufukamirire nga tetumukubidde essimu. Omuzungu tasobola kubeerawo n'ekonomi ekumala myaka 3 nga tafukamiridde muddugavu. Ekyo kijje ku nze kubanga tebajja buli kimu. Goina chance osobola oyina omukisa we bakanooloota ekinaabeerawo. Nofu omuzungu tataloota tebalina mpewo. Nebwe ne bagamba okulootako nti waliwo sitaani. Olugoye oyambadde bajjajja bwe baatandika bagamba nti sitaani, olugoye lwa sitaani. Sitaani ani yalabe ku sitaani? Njera kubuuza tata mama ali kuno walabe ku sitaani era apangisa awa. Sitaani ye gwe kennyini. Kasita otandika obutekkiriza muno otandika okukkiriza mu bintu by'ekisiru gwe sitaani. Kasita ova mu kintu kyekuleetera emirembe n'otandika okwemalako emirembe ng'okola ebikolwa ebitajja mu bantu gwe sitaani. Sitaani tabangawo ku nsi. Gwe kennyini ebirowoozo bye ebikyamu bye bikuleetera okubeera nti gwe sitaani. Sitaani tabeerangako wano ku nsi tabeerangawo. Omuntu gwe sitaani kasita okola ebikolwa ebitagoberera bya buntu goberera sitaani. Oyala okuŋŋamba sitaani yakubira essimu ogende olonga omwana amugjawo. Sitaani yakubira essimu ogende otta omuntu. Sitaani yakubira essimu ogende obbe booda. Sitaani yakubira essimu ovume Kyagulanyi oba sitaani yakubira essimu ovume Lumbuye. Sitaani yakusindisa ogende Mbwenzi oba sitaani yakukema ogende oliwe Kabaka obutwa. Ku byonna benjogedde ani yakubira essimu ku bonna? Who instructed you to do obscene things against your fellow human being? And you put it on Satan. Where is Satan? Satan is nowhere to be seen. It's really a human being behaving like animals. And we turn it into Satan. It's not Satan. It's we, the people. Tebakulimbanga. Ekikolwa ky'okola ekitagenda ku kikolwa kya buntu ye sitaani. Sitaani tapangisa wantu, talina adulesi, era tabeeranko ku nsi. Ffe sitaani okusinziira ku bikolwa bye tukola. Sitaani yakusindika ofera abantu n'obafera n'odduka kati nga bana ba Capital Chicken. Era nga sitaani yatukemye nesannakukema kibadde mu mutima gw'okunganya ssente z'abantu n'obabba. Ne Museveni yazugamba sitaani yankemye ndagire oda kwata oyo tono oli obutwa. Sitaani yakemye kati buli akavudde kwanjula katandise. Mubadde mumbuuza ebinsonga ezikwatagana ku nfa y'omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi. Eno update eriwo essaawa zino. Musonyi omukatu. Wetwogerera omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi omubiri gwe guyinza okulwawo okudda mu ggwanga Uganda. Kutya gavumenti y'eggwanga lya Australia yabetaddemu omukono muwanvu. Era omukyalo oyo bw'eteba entaanya amenvu singa bamala okunoonyereza ayinza okukomekkereza emikono gye gitawemera muwemba. Mbuuza lwaki? So fa oba mu kunoonyereza okugenda mu maaso gavumenti ya Australia ebitaddemu ennyindo era eri mu kunoonyereza yakagenda okunoonyereza mu maka g'omugenzi emirundi egisukka 4 ng'enoonya obujulizi era ng'enoonya n'essimu y'omugenzi okumanya ebiki ebadde byogerwa ku ssimu eyo n'ey'omukyala kennyini. So fa obujulizi obuliwo sijja bwogera ku lw'ebyokwerinda nenga bonna buli omukyalo nokuba nti abadde akolaga ne gavumenti ya Yosette Bahabulwa okujjawo Dr. Aggrey Kiyingi. Omusajja ono okumanya taswala Yoseeri yatuuse ku kiseera n'asindika babatamanya ngamba be bagende bateese ne gavumenti ya Australia nti ebyokunoonyeza biveeko babawo omulambo baguze Kampala omuntu aziikibwe. Gavumenti ya Australia bagambye akakajanja akanyampya agula akamugwanya mu katwale wammwe eno si Africa. Gavumenti ate omuntu gwe mbadde munoonya mumuteekako muti essira bwe ate mumuzze waka mumuziike tugenda kunoonyereza. Omanyi Yoseeri akola ebintu bye n'ayagala okuteeka influence wamu yabadde yayagala kuteekawo influence mbu bakwase gavumenti ya Australia bagende kintu kireke kiyitira mu lujja kubanga mbega wabagenda mukwata n'abakiri mu kintu kino ky'okutta Dr. Kiyingi babalyewo over. Kuba gavumenti ya Australia atandise okukola dda okunoonyereza mu kampuni z'amasimu agakulwanga omukyala n'agakulwanga Kiyingi
n'entambula omukyalo gy'abadde atambula nabaani babadde adiringa nabo byonna bamaze okukola kawuntataka y'ebintu bino so mujja kuwulira ekinaava mu y'ebiraka so Museveni yasindise dda abantu be bogeze gavumenti ya Australia basobole okuba nga bava mu kintu kino naye gavumenti ya Australia bagambye obegambye bannyammwe ffe tuli mu kunoonyereza kubanga ono badde muntu wa kitiibwa nnyo era asaanidde okuba nti anoonyerezebwako nga obuyinza bulagira kati gweoyagala kuŋŋamba nti era sitaani yakema Yoseri n'oyo omuwala okutta kingi sitaani yeggwe kasitova ku kintu ky'obuntu nodda ku kintu ekitagobera amateeka ga Bwakatonda na bulombolombo gwe tuyita sitaani ne bw'olaba omuntu n'omufunirako akasajja ku mutima nga takulinaako buzibu sitaani oyo akulimu n'omuntu akusinga mu buli kimu nga takutuusangako buzibu n'omumbeerako akasajja we gwe bayita sitaani nodda enkoko ya neighbor wo oyo sitaani yaba akugwe kennyini gwe sitaani teyakulumbye tannakubirako simu kuba tomuwandiikirangako bbaluwa naye omuzungu n'akulaga nti sitaani muddugavu kubanga kala yagimanyi amanyi kala yo oyo sitaani neno dda musimanyi sitaani yankeme takubirangako simu era totaddamu nakusinikira ebinyo musimanyi sitaani yankemye teri sitaani gwe sitaani kasitova ku bikola eby'obuntu n'okola ebikola eby'akalogo kalenzi ebikola eby'obufere ebikola eby'obutemu oyo gwe bayita sitaani gwe kennyini ng'ali mu ggwe era kyova olaba ku nkola eri y'abazungu eyaliwo baagiyitanga liiso ku liiso kubanga bo baali bamanyi onzigyemu eriiso naye bali kujjamu omutemyeko omutwe bagukutemeko kati bo ne bagamba tujja kumekereza nga batuttidde abaffe lwaki tugendako mu kooti ne tukyusakyusa obujulizi n'okutiisatiisa muntu waffe asobola okubeerawo n'atafa we baleetera enkola eyo naye nga oli enkola yaliwo omusse yes naye tebakubuuza yenkola yaliwo eyo wassa omuntu naye bafa teri kubuuza naye omuzungu yamanya nti abataddewo enkola nejatuuka nga kiri ku mwana nga naye yasse omuntu bamukutte nga tolina mwana mulala kati lwaki katteekewo amateeka gano tusobola okuyita mu baluwa ne babuzaabuza ne tuyita mu balamuzi ne bagunyiganyiga omwana ne bamuta oba ne bamuteekako ka sentensi katono gwe baakolera ekintu ekyo mukitegedde bulungi nyo naye ngedde enkola yandi nzijjemu eriiso naye bakuggyemu eriiso nsemu olulimi bakuggyemu olulimi yenkola yaliwo muzungu naga oyinza babikyusa nakatola mu budde obuliwo n'amateeka agaliwo era bagavulungavulunga ne bakyusakyusa obujulizi ne bakola kyovola nti omuntu omugamba amazima naga nti propaganda naye ngaomugambye amazima kuba tebaagala mazima okitegera kati bwe bantu baffe abo so buli muntu gyali webereremu naye nga naye buli muntu yenna nga nfundikira mu dakiika 2 oba 5 tusabira nnyo baganda baffe abali mu ggwanga erya South Sudan anabagambako nti Yoseri ajja kuteekayo olutalo era olutalo gye luli lwakuba tebalwogerako olutalo tebalwogerako kubanga olutalo lwatandikirako omwezi lwatandikirako z'omwezi 15 omwezi ogw'e10 era ebiwandiiko ne bifuluma okuli ekya gavumenti ya Sudan n'ekyabayeekera bibino ebiwandiiko ebyafuluma so bannaffe bali mu Sudan tubasabire kubanga olutalo ekikiwayi kyenyiza okugamba nti kiyinza okuba kirimu omukolo gwa Museveni kyafuluma ekiwandiiko ekyo ne gavumenti nayo efulumya ekiwandiiko kikino ku lutalo lugenda mu ggwanga erya Sudan ey'amaserengeta so nabaga nti olutalo luno lujja kubeerayo maye olwembaga ebintu bino ne mwewunza nga batategeera nabagamba olutalo lugenda kubeerayo very soon luuluno nalwo gye luli mukitegedde bulungi nnyo kati ate ebintu ebimu nina kinabagambye kye mwataategedde
na information just kyafulumya nga njagala gwebwo mugire bulungi nnyo bya kubanga namanya nti renkola information emu Museveni yajja mu intelligence oba ne beetereza kanjala ebintu bagweko bugwe oluvannyuma je bagati kino kyalibwe kinebo kiti kubanga nakizudde olwenjogera ebintu bino olumu ndabula Museveni oba nobawo ebintu bakyusaamu kati mu kaseera kano ketulaga mutuwadiza okukomerekereza omwaka waliwo akatubagira waawo n'oguyingira wali wagenda kuwa akatubagiro kangi era musuubire diversions nyingi kasitono lwa diversion nga zisusa obungi mu making sure nti waliwo bigenda okujja bigwewo mbadde sitera nnyo kuwa bantu budde naye ndoza ku Lwokusatu kanzije mala okujjawo ki diversion kino mwenda ekibatadde ku bunkenke ngenda kibabuulira so saagala mbeerera kumutya just musirike temunyega mu muntu yenna musirike nga bwe nabagaye musirike ngenda kujja bamenyere ki diversion ekiriwo ekyo kubanga fu mulimo gwaffe gwa kubategeeza mutasobola kulaba tulibategeeze mubitegeere era kyobola tugumira ebivumo tuwemulwa tuyituba buli kimu kyagala okugamba nenga gwe information mazo gifulumya omulimi yasinga okubonaabona okutuusa emmere mu restaurant wogisanga ogirya kati ffe tuli balimi tulima buli kimu tukibatera ku mmeeza ne mwejovaana kati gwe mulimu gwaffe mulemu n'atuwemula ne mutukola fe omulimu gwaffe gwakulabisa gwakuleta information mwe ne mwejovaana we muzisanze fe gwe mulimu gwaffe kati ku Lwokusatu ngenda kujja bamenyere ki diversion kyammwe ki diversion kyaba bataddemu ekyo simanyi biki political party ngenda kujja bulungi nnyo sitera kuwanya obudde nenjala ngenda bakolera video mbamenyere buli kimu kyonna kye mwagala okuwulira era mujja kakkana nga mujja pressure yammwe era njala fundikira nga mbagamba temubaako kimutya kyonna kukigenda mu maaso ku social media temutya sirika tobaako kiti kutiisa kyonna abawemula mbaleke bawemule bano abakola okuva eri mugundi ate badde ne bati ngenda kujja ku Lwokusatu mbanyonyola buli kimu kyonna era mujja kakkana nga mukakkanya emitima avumbi Kyagulanyi bonna bali luddawo where are they? They are nowhere to be seen. So calm down, cool down, don't papa, don't rush, just calm down. Ekiwola oba ekyokya okinira nekiwola nekikwasa engalo kaka tumwogera ku muntu genda muleke baleke beekonge bakole buli kimu bakikole ne towemula muntu tovuma muntu gwe buli kimu kitulire bwoti njagala ogenda okutuuka Lwokusatu nga mmaze okutunula ensonga zonna muzaanalaizi buli kyerabagambako kyonna mu ntandikwa mugenda kiraba just gwe sirika mukayana abawemula bangi nnyo nakugamba the moment omuntu oba nga talina point agenda kujja wemule kati mukuwemula gw'omuleka gwe n'okola ekiddako and I appreciate njagala okubaza mwenna bacomrades abali ku social media abalizoninga abantu abo mbabuulidde ekyamayiga kyayiika n'abakozi abasinga obungi tebalinasasulwa bali mu kudduka n'abaali bamufuuyira bali mukuutira akadingiti bonna ku social media basinga obungi bonna oluvannyuma bategeera fanire ekintu kikyamu so mwenna ku Lwokusatu ngenda kujja mbakubira buli kyonna kyo ngenda gikola nga nzijjayo buli kintu kyonna nkibaddizeemu nkikola recap ntuka ku diversion gye babataddemu gye muli mu kutya simanyi political party empya wuufu mukama ba 10 tusikane ku Lwokusatu saa 2 ez'akawungizi mukama ba 10 twegweko mukama ba 10 Ssaabasajja Kabaka ankumira balangira n'abambeje n'abantu mwenda buli mujja asinzira okubanga alabira akatambe kano ngenda basabire mu muntu yena gy'oli mubenga mwekuuma musobole okulaba ku Uganda empya ebigambo bingi bitambula naye ebigambo tebitta ku muntu gw'olina okwekubiriza mu mutima gwo n'ogamba kino nja kitwala kino sijja kitwala abogezi bangi ne tebakusuza kayanzi tukimanyi nti ensonga gye tulimu ebimu abogezi bangi abalina ensa n'abatalina nsa ate buli omu alina omuwa gwe tosobola mugaana kwogera buli muntu waddembe okwogera kyayagala naye mu nsi erimu emirembe n'eddembe buli muntu omuleka n'ayogera kyayagala ne kiyita mmanyi kyolimu kiyinza okukosa naye ate ebiseera ebisinga bw'owuliriza oyiga bw'ogaana okuwuliriza toyiga kati ebiseera bisinga njala bagamba nti ebigambo tebitta
ate obugumiikiriza bwalabisa wammese ku ddiba lya Kannamundagi. Ngera kusaba Mukama Katonda buli Munnayuganda yenna gy'ali gye yawaŋŋookera ogenda okunoonya ekigule Magala eddiba omwoki asinga okwagala omukuume. Mukama Katonda nkusaba owe obuyinza n'obugumu n'obugumiikiriza eri Bannayuganda bonna abalina emitima egiterebuka mangu ng'egyakamyu basobole okubeera bagumu buli mu nsonga yonna egenda mu maaso mu nsi yonna. Manyi bangi bagenda okunoonya ekikule Magala eddiba naye tebannakifuna n'abakifunye ate munnange olumu kikozoobana. Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka, kuuma Bannayuganda, kuuma ensi yaffe Uganda. Otwanguyiza omulimu gw'okwetoolako nakyemalira n'akabinja ke konna kubanga tekalina kimu kyekalekedde Bannayuganda. Mukama nga bw'agamba nti okuyiwa omusaayi gw'endiga kisinga okuyiwa omusaayi gw'omuntu. Butyo n'owaayo endiga n'esaddaakibwa tusaba otusaddaakire yose erina obuligayi bonna butuviire kubanga ensi wagituweesa ddembe. Tetulina kye tunaakunyumiza nga tutuuse gy'oli olw'ensonga tetunyumiddwa so nga ate ensi wagitukwasa ddembe tunyumirwe. Buli muntu ali mu kubonaabona weesabire ng'osabira eggwanga Uganda n'alina ekisoboka okukola kikole ng'okikola ku lw'eggwanga Uganda. Tonoonya ekifo, tonoonya nsimbi kubanga ensimbi ziggwawo ate ensimbi nnyukuta oba nnamba buli abala ayongerako nkya ate bwe ziggwawo zonna oba tokyalina kikyogenda kubala. Mugumire ku kwagala ensi yammwe kubanga tewali gy'ogenda kulaga walala. Abazzukulu bonna ogenda baleka ku nsi abaliddawo okunyumya ku lugero nti muzzukulu bajja gye yaliwo ku nsi kuno yakola kino na kino kitu kya kino. Katonda ali kubuuza ku nsi okozeeko ki ku bintu by'ennakutu mu kukola mu kyo mwe muli okulwanira eggwanga lyo mwe muli okulwanira abo batasobola kwerwanira n'abasobola kwogera. Oyina omumwa omutwe gukola Windows ziri updated naye osirise obonidde olinga atali mu nsi gw'olina mugaso ki mu nsi ate ng'okimanyi nti okwogera kuyamba bangi nnyo ne bw'osirika obanga atolidde obulamu bw'abantu abasinga obungi. Abantu bangi mu nsi kano tebakwogera naye gw'alina okwogera kozesa omwago otaase abo batasobola kwetaasa. Mukama Katonda w'amaanyi abakulembeze bonna abeesa abasobola okukyusa eggwanga Uganda. Tulaba obuvuyo bungi nnyo mu kukyusa abakulembeze abasinga obungi mu Uganda ku myaka gye tulina tetulabangako kukyusa bukulembeze bwa mirembe. Kyetulwanirira tetwagala kulaba ku musaayi kubanga tetuli bassi era abassi bakomekkiriza tebalina kye bafunye. Mukama tuyambe otugire entalumbwa eyatugirwa okutulumba okwaffe etufuukidde akyambika oba kagumba mu ngatto. Mukama ogitwale abazaana bo n'abantu be watonda mu ggwanga Uganda abaawanga okugenda okunoonya ekigule Magala eddiba taata bakooye baagala kudda okwaboobwe bakooye okusosolebwa bakooye okubibwa omuzira bakooye okutuntuzibwa bakooye okubbibwa bakooye okumalibwamu ekitiibwa bakooye okubanga emmomboze ku nsi. Era y'ensonga lwaki ennaku zino olaba abantu abalina stress bangi nnyo. Mwannyinaze Shanita namwe bw'akyayita diprosoni. Mukama taase eggwanga lyo taase buli omu omuwe ekyo asobole okutuukako nga weesiimidde omuyita okutuuka ku ntebe ye y'obuwanguzi ng'alina olugero lwagenda okunyumiza so si kujja kirinnya mutikka olw'okuba nti entalumbwa emuggyirwa. Mukama kuuma Uganda kuuma ne Bannayuganda. Amen.